Namusa etuuse ku nnyoge mu mpaka za East Africa Secondary School Games eziyindira mu disitulikiti y'e Huye mu Rwanda. Muzannyo gwa ttena ow'okummeeza Uganda eyisizaawo amasomero 3 okutuuka ku semi-final mu mpaka z'abawala okuli Kibuli Secondary School, Bogo College ne Mbogo High, ate nga mu balenzi Kibuli Secondary School ne Kawanda Secondary School bwe bayiseewo ne ttiimu endala okuva e Rwanda. Wabula wabaddewo ovaawo mpitewo mu muzannyo ttiimu ya Rwanda bwewanduliddemu St Andrews Sanda era nga katono gulema okuggwa. Ttiimu yokusatu ebadde St Andrew ebadde mathematics a bit kibalo ttiimu evuddemu lwa point emu yokka era kibadde nga kizibu nnyo nga wabaddewo issues ezibaddewo ku meeza. Mu basketball w'abawala St Nuwazana eyongedde okutangaaza emikisa gyayo egy'okutuuka ku semi-final z'empaka zino ekubye Rafiki ya Tanzania n'obubonero 12-44 n'ebaleka mu kkubiro. I told you one more. Mpaka z'omwaka guno tezibadde nnyangu era nzibu era zikyali nzibu naye tusobola okulaba nti tuzimalako. Byonna bisunsa n'olwaleero ewanguddwa Kayatui eya Kenya n'obubonero 47-39. Bapuleya babadde obedde bakowo olw'engeri eggulo gye bahavinze game ng'ate bapuleya abamu abazanya 3-3. Mu basketball w'abalenzi ow'abazannyi 3-3 Budo Secondary School ekubye Timbia okuva e Kenya n'obubonero 21 ku 15. Budo yesese ekyakolera ddala bulungi. Basketball tuli ba defending champion mu 5x5 ne 3x3. Sofa twakazanyayo game 2 5x5 zonna twazigobye twakuba ttiimu y'e Rwanda ne ttiimu y'e Kenya ne 3x3 twakazanya game 2 twaluzeko game emu batupemu game emu ttiimu y'e Uganda ne tukakuzanya kati ne ttiimu y'e Kenya ne tugigobye. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi, wano e Huye mu Rwanda.